Olwaleero Obwakabaka bwa Buganda lukuzizza olunaku lw'abavubuka ng'omukolo gusoose na kukumba era nga nnyinimu talutumiddwa mwana. Ssaabasajja Lubiri High School. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu bangi okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga bakulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga, bannabyabufuzi ab'enjawulo wamu n'abaana abato. Bw'abadde ayogerako eri abantu be, Ssaabasajja asiimye nnyo omulimu ogukoleddwa Abankobazambogo okwagazisa abaana ebyobuwangwa wamu n'Obwakabaka bwabwe kubanga emiti emito gye giggumiza ekibira. Bakoze kinene okulaba nti abaana babasomesa obuwangwa era batutte obuvunaanyizibwa okusomesa ebyo abazadde abamu ne batasomesa baana. Wabula akuutidde nnyo abavubuka okwettanira okusoma ko n'okutandika okukola emirimu gy'omu mutwe basobole okuba obulungi mu nsi muno ejjudde ebbula ly'emirimu. Twagala era abavubuka baffe mutwale ebyokusoma ng'ekintu ekikulu ekijja okubajja mu butamanya awamu n'okubayamba okufuna emirimu, kubanga omulembe guno muzibu nnyo era nga bagwetaaga omuntu nga muyigirize era ng'alina obusobozi. Ate ye Katikkiro akubirizza abavubuka okweyambisa ebiseera byabwe eby'obuvubuka baleme okubonaabona mu bukadde bwabwe kubanga obuvubuka bwe bukolerera obukadde. Bw'oteeyambisa bulungi ekiseera eky'obuvubuka owooluganda owedde, awo nno mutegeere Kabaka kyabaagaza. Akutte munyenyeso n'atulengeza namwe mube bakalabakalaba mube bajagujagu mugoberere ekitangaala ekyo. Ayongedde n'ategeeza abavubuka okuba abakakkamu ate beebuuze ku bakadde baabwe nga tebannabaako kintu kyonna kye bakola olw'ensi bajja mmenya mu jjenje ekkalu. Kubanga omuntu omukulu eriiso lye awaddugala weewalaba. Naye mwe abaagala Olungereza waliyo njogera y'Ekingereza nti olweyo olupya lwe lusinga okwera, naye olweyo olukadde lwe lumanya buli kasonda. Ate ye minisita w'abavubuka Emmengo Henry Ssekabembe ategeezezza ng'okwonooneka kw'amaka kwe kusinze okuviirako obuzibu eri abavubuka nga kino kye kimu ku ebyo ebyonoonya abavubuka. Takomye okwo, agamba nti abavubuka okuggwaamu essuubi nayo ndwadde y'amaanyi nnyo gye bali kubanga kibawaliriza okukola emize emibi ate ne gibaviirako obuzibu. Mu kiseera kino abavubuka ba Buganda abasinga obungi beegattira mu kibiina kya Nkobazambogo nga kino kyatandikibwawo abayizi abaali mu ssettendekero ly'e Makerere olw'obusosoze obwalirimu n'okwagazisa bannaabwe Obwakabaka bwa Buganda. Okulaba okunyigirizibwa kwaliwo mu kiseera ekyo era nga bw'oba tobaddeyo mukayanye ennyo nga newoosula ng'Omuganda ng'oyinza obutayagalawo nga tuli mu bunyiivu obw'ekitalo nga n'ebivulu babiyise ebweru eyo ennyimba ezityoboola Abaganda n'Obuganda. Twakuŋŋaanira mu kasenge akamu mu Lumumba mulumu nasulanga ne munange Matovu Benoni Kawoya n'atugaba bannange musango okuba Abaganda. Mu kiseera kino ekibiina kya Nkobazambogo kisaasaanye nnyo mu masomero gonna okuviira ddala mu pulayimale okutuuka mu matendekero ga waggulu nga kikoze omulimu gw'amaanyi okukuŋŋaanya abavubuka n'okubakwasisa empisa. Abubakari Serunyigo, DAOBS TV, Kampala.